Naye kati lwaki tokamu otuuka ogenda mu mawulire? Kituufu tulina omusango ogwo reference weeri omukyala Hasfaya guggulawo era ng'alina omwami gwalumiriza azereba okuba nti nno yamuwa ssente okumukolera passport n'atasobola kuba nti natuukiriza endagaano yaabwe. Ku ssente ze yawandiisa gyali emitwalo 65. Zokka size nandiyagadde okusinziira ssente zange ebbanga lye zimazeeyo kubanga singa omwana wange yali afunye ne passport nga yagenda singa kati yatandika dde okukola okubeera nga aleeta ku ssente. Ekyo kyonje kona kola ku mpeerero bakimanyi to ye taata we era nange nkikakasa nti no ye taata we. Era naye atera okugyamu muno okulaba taata we era nkakasa nti oye taata wa Spice Diana mwami Zibira. Spice nga ye tesimwinaako buzibu ye nga ye Spice simwinaako buzibu obuzibu mbwina na taata we naye ye Spice asimusinkanangako naye obuzibu mbwina na taata we kati nze ekindeese nsaba Spice bw'aba mpulira kubanga nze mulaba ayamba abantu bangi asooka ayogere ne taata we kuba ye taata we amumanyi nti yoyo ye asooka ayogere ne taata we ye wandaba asooka ayogere ne taata we ye amazima agamanyi kati ye yajja okumanya ki ekiddako kuba ye nga ye taata we amazima agamanyi mwami Zibira naye ye nga ye Spice simwinaako buzibu okujjako nsaba busabi nga bwe ndaba ayamba abantu nange mbadde nsaba nnyambe ampa obusente bwange obutaata we bwe yalya. Sijja kulimba simanyi ki kye yazikozesa oba yazinywangamu mwenge simanyi kuba munywi ebyaddala munywi mwami Zibira munywi kati ayinza okuba yazinywa nezimuggwako kuba ne ku poliisi nagenda nagendako ku poliisi neteekayo omusango gwange ne reference yiino poliisi y'ekanyanya nagendayo neteekayo omusango kubanga ate naye ku poliisi y'ekanyanya amanyiddwa engeri gyali wa local defense kati aba local defense balina engeri gye baripotingamu ku poliisi bwe batyo nagendayo nendipotinga ku poliisi nefuna reference eno. Nga bwe tuba tunoonyereza ebiseera ebisinga tulina enkola ey'obutaddukirira kukwata abantu be balumiriza ng'obujulizi tebumala bulungi ku fayiro. So omusango gwo tuguyina naye twetaaga obujulizi obukakasiza ddala oba mu biwandiiko risiiti oba abajulizi ekiyinza otuyamba okuba nti nno tukwata omuntu ono naye ne tumuggyako statement musango tusobole okuba nti tugutwala mu mbuga z'amateeka. Genda maaso ku bya pasipoti n'endagamuntu y'omwana naŋŋamba nti mama bano ogira ogumamu buli kimu kyonna ngenda kubeera nga nkutereeza ko nze kale kati awo covid bwe yayingirirawo bw'ayingira buli kimu kyonna ne bakiggala kati awo naye nabanga afunye ekyokwekwasa neyekwasa mbuno kakati tuli mu covid lindako covid yaggwe tubeere nga buli kimu tukikola ki tukitereeza nange neŋŋumiikiriza kuba mwami Zibira mumanyi ebbanga ppanvu nnyo nga muno mu mpereerwe akolamu nga wa defense ne ku ssaawa eno era akyakola nga owa local defense w'ekyalo kati ngenda covid amala okuggwa omwana waliwo muwala we alina muwala we omulala atali Spice ne muwala we omulala naye asula wali mu kikubo zooni n'ayogera nange nga ngamba yakola ku passport y'omwana kati kyampisa si bulungi olw'ensonga ssente zaali zimazeeyo ebbanga ddene ne mugamba asi ayagala passport mumpe ssente zange kati omwana nanyonya nangamba ye bamuwa ssente za passport emu era nangamba yo ali mu kugikola ki mu kugikolako kwenza kale tekirina tabu netandika kati olw'okubanja Zibira okuva ebbanga eryo lyonna paka nakati nga mubanja ssente eza passport endala n'eza national ID ne kusaawa yero tazimpanga anti yangamba mbuno kati oli yangamba yamu emitwalo 25 kwa namubuuza yakuwa ssente mmeka taatawo nangamba yampa emitwalo 25 kati ate nga ziyangamba buli passport ya mitwalo 35 kati ne muwa ssente za passport 2 kati nakwatako emitwalo 25 nagiwa oli muwala we akole kweno passport kati eno endala eyasigala neza national ID tugifunanga paka ne kusaawa ya leero. Omuwala we yakolera passport ye waali eri passport gye yakola ye taliwo yatambula obudde buno ssente zimaze ebbanga kati tuli myaka 3 emyaka 3 kuba nazimuwanga covid tanatuuka
covid n'atuuka naggwa paka ne kusawa ya leero. Bw'oyogera naye yagamba mbadde kuba nakomawo nze mu feebu bwe nkomawo ne ntandika okwogerezeganya naye nga n'okumusanga musanga kuba muno mu mpeerero abeeramu nnyo kati nga bwe musanganga nga mama abaana alindako ngenda kubeera nga nkutereeza paka nakati talinaako kyeyali akoze kyeyali ankoleddeko kati olwo nga ne bwe nkuba amasimu takyankwata. Twetaaga obujulizi obukakasiza ddala oba mu biwandiiko risiiti oba abajulizi ekiyinza otuyamba okuba nti nno tukwata omuntu ono naye ne tumuggyako statement musango tusobole okuba nti tugutwala mu mbuga z'amateeka. So awo we tuli mu kyokuba nti nno tukyalinze bujulizi buyinza tuyamba kweyongera mu maaso n'omusango. Obudde buno sente zemmanyi $65,000. Ekyo kyonje kona ku mpeerero bakimanyi to yitaatawe era nange nkikakasa nti no yitaatawe. Era naye atera okugyamu muno okulaba taatawe era nkakasa nti oyo taata wa Spice Diana mwami Sibira. Spice nga yete simuyinaako buzibu ye nga ye Spice simuyinaako buzibu obuzibu mbwina na taatawe naye ye Spice asimusinkanangako naye obuzibu mbwina na taatawe kati nze ekindeese nsaba Spice bw'aba mpulira kubanga nze mulaba ayamba abantu bangi asooka ayogere ne taatawe kuba ye taatawe amumanyi nti yoyo ye asooka ayogere ne taatawe ye wandaba asooka ayogere ne taatawe ye amazima agamanyi kati ye yajja okumanya ki ekiddako kuba ye nga ye taatawe amazima agamanyi mwami Sibira naye ye nga ye Spice simunaako buzibu okujjako nsaba busabi nga bwe ndaba ayamba abantu nange mbadde nsaba nnyambe ampa obusente bwange obutaatawe bwe yalya. Sijja kulimba simanyi ki kye yazikozesa oba yazinywangamu mwenge simanyi kuba munywi ebyaddala munywi mwami Sibira munywi kati ayinza okuba yazinywa nezimuggwako kuba ne ku poliisi nagenda nagendako ku poliisi neteekayo omusango gwange ne reference yiino poliisi y'ekanyanya nagendayo neteekayo omusango kubanga ate naye ku poliisi y'ekanyanya amanyiddwa engeri gyali wa local defense kati aba local defense balina engeri gye baripotingamu ku poliisi bwe batyo nagendayo ne reportinga ku poliisi nefuna reference eno ajala namukwaya tetujja biyingiramu nyo bakitataanywa omwenge kuba buli muntu abeera n'ensonga ze lwaki anywa nange sinza kumanya nti lwaki oba taatawo lyanywa omwenge naye nga ye nga yanywa era muno bonna mu bubala bwa muno muna mumpererwe talina katatuulamu talina katatuulamu obubaawo bweyo yonna wansi mu ghetto yonna abutuulamu. Obudde buno nkuba omulanga Spice woba ondaba mukwano gwe sikulinaako obuzibu mbwina na taatawo naye nga bwe nkulaba oyamba abantu nange mbadde nkusaba bw'oba olabye vidiyo eno gwe sooka oyogere ne taatawo kuba ye taatawo buli kimu kyonna akimanyi byonna gye byatandikira taatawo byonna abimanyi kasa bwana batakulimbye buli kimu amazima gonna agamanyi. Spice si mwangu wakutukira kuba namugezaako okusimuze naye nga teziriiko kuba nina ennamba ze zenina nga 2 naye nazigezaako nga teziriiko nengezaako ne ku nnamba ya Mr. Rubega kuba nayo ngiina nemuteerako ka message kati nga mmanyi nti noba bwananziramu message yatikinga bbulu naye teyanziramu kati nga manyi osanga wananziramu nabeerako kyemugamba nantuusiza eddoboozi lyange eri Spice ogerangako naye essimu ze nagezaako zikubako nga teziriiko kakyayiko oba zenina oba yazikyusa oba we namukubirako oba yali bweru wa Uganda awo simanyi. Kyenzako ngenda kuba namuwawabira ddala ku poliisi kati bwaba naaba baganya okumpa sente zange reference ngiyiina yiino nga bamukwata mwami Sibira nga tugenda paka mu kooti. Obujulizi mbuyina nti namuwa sente zange ate era naye ntasobola kunneewakana ekirala engeri eno sitole gyerudde nti no namuwa sente kati muno mumpereerwe
nze mwenkulidde ne mwami Zibira amazemu emyaka gye gyonna kumpi egy'obulamu bw'ensi eno abantu bangi bamanyiko ku sitole eyo ey'okubeera nti namuwa ssente za pasipoti n'azikola ki n'azirya. Ndi mwetegefu ogenda mu kkooti singa abeera nga tampadde ssente zange, ndi mwetegefu ogenda mu kkooti. Mukama wange nkulamusiza ssebo. Kale ssebo, mbadde nkubiddeko ku nsonga z'omukyalo ono agamba nti naakubanja ssente ze yakuwa omukolera pasipoti. Ojja kunkulirako ekyagiza okuba nga ndi free. Kale naye ng'omukyala y'omumanyi ssebo. Ontegedde kye nkugamba? Anti jase mbadde njagala okumanya nzijje nga ntegedde nti omumanyi. Yange oba yagifunye otya? Era nagifunye mukama wange nga munnamulye bw'abeera. Ojja kunkubira kitegeeza buli mpapula z'amawulire agenda kugendayo. Ate agamba nti akubanja. Bw'oba onjagala ojja kunfuna naye tegeeza kwogera naawe kadde. Okay. Oba ayagala kwonoonera linnya. Era mubuuze ekigendererwa ki? Omuwa amagezi ki? Ate nze nina amagezi ge muwa munnange. Olowooza ali wala nnyo nange wano. Naye kati lwaki tokamu otuuka ogenda mu mawulire? Ekigendererwa si kya bbanja wabula alina ekigendererwa ki. Waliwo bye mutakkaanyaako oba bye mwakkaanyaako n'alimu bikola? Alina kategole gyagwamu gy'otannamutegeera. Anti obuzibu oli taata wa muyimbi munene mu ggwanga, omuyimbi olowooza togenda mutteterera erinnya lye? Ekigendererwa ki? Ekigendererwa kya kusaanyaawo muyimbi. Ankuba bipande kale ayongere okukuba ebipande. Anti kati obuzibu tufa nnyo ku linnya ly'omuyimbi. Bagamba taata w'omuyimbi agaanye osasula ssente. Ayagala omuyimbi abamusasula. Kale ebwate obwongo bwe bumuweereza agenda oba ziri mmeka? Ye ayagala musasule ssente ze, naye ekikulu omuyimbi waffe Spice Diana ng'oli taata we kino kimulekawa.